Drop it like it's at wano nyinyine ku Celeb Jazz nange Kabaka King Smith ngantudde mu gutebe gwange ogwa Kabaka ogwa King nenga mwene nayagala okuyamba Lawrence mu muddukirire. Lawrence obavumuluma yazzemo kwambala biri ebisaati bye bikadde era Olivia Owemachindye nkusaba ddukirira Lawrence ngatanetu gatuyinza omusanga ku Prime Tower wali ku King Montage Studios ng'akoze eki nga yezimbyemu omuguwa nga yeetadde wati ku kalina nga alengejo wavumuluma oli anatera nakusiuka kweyawuza lujjo nenge tuvude munage mukulu amanyidwa ani Lawrence olina okubuuza ko nage twagala kubuuza ku Matt T. How are you doing bro? Tukulaba ko oli nyenyo sula flexible nawe ko oli neyo nga temwerabira ku lwomukaga mbera ku BTM TV Lovely Live okuva ku sawa 10 mpaka sawa 12 ez'olweggulo nga tudigesting ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda na ddala mu nsike ne ya entertainment or the entertainment industry. We'll be digesting other issues, ladies and gentlemen, so you can always catch me and join me on BTM TV every single Saturday from 4 to 6 p.m. I'm going to be having so many guests on my list. I'm going to be having Eddie Sandy. I'm going to be having Kaye Wisdom. Then I'm going to say Tawani Omularo. I'll be having so many other analysts, popular analysts in Uganda, and we'll be diving into and digesting issues of the industry. Anyways, my name is the one, the King himself. If you haven't subscribed, just do one thing for me. Just go down there and subscribe on our YouTube channel. That is Celeb Jazz with King Smith. And then you'll be able to get a thumbs up, a notification every single time we come live or every single time we upload a video. So I just want to thank you so much for us doing that. Nenge tuvudeyo Lawrence abadde doluzungu badde muvuga speed nga takyabitegeera. Kale katudde mu Luganda omukulu amanyidwa nga Swaziniga ngono yomu ku mutabani wa Paulo Kafero omugenzi katuwenjogera atufako mu 2007 ayasakambinga okuva ate eri obulwadde bwesijja kuyisa ku mpewo namwe abitegeera ne tumuziika saize ebukunja era munango ntwamuguddeko ntumugamba nga tujjukira Moze Radio katujjukeko ku legend amanyidwa nga Prince Job Paul Kafero era nga twamunonyeza because omukulu ono Prince Job Paul Kafero bavudeyo ne bamugulamu oluguudo bamuguddemu oluguudo munange Prince Job Paul Kafero n'avaayo n'akola ki n'abeera nga abeera celebrated mu ngeri bwetyo. So Swaziniga mutabani w'omukulu twamugwiddeko ne tumubuuza ku by'okuziikula taata byakomawo n'agamba ebyo byo biri babicrossingamu babisazaamu era tebiriddamu kola ki kubaawo teyakomye okokokakokakokka ne tumubuuza ku yawulira atya engeri gye baguddemu taata oluguudo then he came out and clarified n'agamba muno eyagala okwebaza abantu mwenna all the people, all the fans of Prince Job Paul Kafero upon okubanga mwawagidde nnyo taata we oba okubira gavumenti omulanga okulamu newasobola okukola ki okumubbulamu oluguudo nga luno ate nekibeera nga ate kisobola okuba nga kyawula muvuzi buno olwoyita ku luguudo olwo oba ojjukira Prince Job Paul Kafero ate saawa okoloka wakomye nayongera osaba gavumenti ne Ministry of Uganda Tourism omukulu Kiwanda nagamba musobola okukolayo museum omuli abantu bano omuli radio Moze Radio omuli Prince Job Kafero Hamani Basudde n'abalala bangi. It will be really a great effort oba a great initiative okulaba muno ate mubakola ki mubateeka ku level eddako mu levels neza celebration. So kakutole ewa Swaziniga abeere nga asobola okuba nga akuliramu ebintu bingi nnyo because nga mukimanyi mbuno fwan twogera ku baserebu bokaboka ate nga gwe mulimu gwe twakola ki gwe twagunjira okukola. Lawrence yabaddeyo yatera okugenda okukavalinga abantu abafiiriddwako abantu babe kwanze mba nti ayo naye Lawrence yabaddeyo n'atuleetera footage ono kati watuuseeko nenga yebagambye Lawrence nja kubawa ennamba ye kubanga embeera si nnungi ayinza okweteekamu omuguwa ne yetta naye kale katusooke tugende ewa muganda wa Lawrence amanyidwa nga Swaziniga ne Lawrence oba Prince Job Kafero yali taataawo nga tetumanyi yabyegaana. Kale katugende ewa Prince ewa Prince Swaziniga mutabani wa Prince Job Kafero abeeko engeri gy'abatuusaako obubaka bwe n'okwebaza n'ebyokuziikula taata we then wetukoma n'oka bwe yakubidde family tukomawo tugende masomo malama nnyo. The show is proudly sponsored by bannaffe aba King Montage Studios basangi bwali nankulabye ku Prime Tower ate nga bagamba bakubireko ku namba zaabwe 0777 02 5 ojjako wafuna bulungi nnyo okulanga bakutuusaako services zaabwe ez'enjawulo. Nange King Smith katugende eno naye tukomewo speed. By the way, abawagizi ba Mugenzi Kafero njagala sooka babuuzaako n'abawagizi ba Swaziniga big up on yourself. So ekiriwo omuzeeyi bamubuddemu oluguudo ebukonje eyo balubbula Nkokonjero Town Council yalubbula lwakubiri era nga tusiima nnyo council eyo okuba nti yajjukidde muzeeyi waffe waakiri enguudo bazibbula mu bagwire oluusi wano ewaffe ekitegeera so kyabadde kyamaanyi nnyo. Yeah man.
oluguudo no lukola like mwade mumujjukira mu abatukoze nga family over the funds? I will say the funds, but I also say the town council gye batuzaala ewaffe kitegeera be bakitaddemu nnyo amaanyi, so ffe nga family tuliwo okusiima busiima emirimu egyo gye baakoze. Yes. Tulaba nti always birthdays abantu ezibeera remembered mumujjukira mutya omugenzi? Ffe tutera kujjukira lunaku lwe yatuvaako, tugendayo era ne tukuŋŋaanirako awo ne tubeerawo kaawo ne tumusabirako bwe bityo. Tulaba nti mwazire mu kkooti, enkaayana zinaakoma ddi? Abanaye ebintu bya kkooti mubiraba, ebintu bya kkooti nabivaako era bandibibuuzizza ababiriko. Nze ndabanga ekisinga amakulu buli omu kukola, tetugenda beerawo mu bintu ate kkooti buli kaseera kkooti. Omuntu gwe bagenderako mu kkooti yava dda mu bulamu bw'ensi eno kitegeera. So it's much better we also work kuba tuli bavubuka bato baatusomesaako, mukulu yatuyamba n'atusomesaako, so kati nze ebyo sibimanyi ebya kkooti. Mwenga omwana eri abeera ne daddy we, do you think ebintu bino binasigala nga bigenda mu maaso omwoyo gwe gunaawummula mirembe? Omwoyo baagusabira gwe kyetumanyi gwawummula mirembe kubeera yali musajja musomi nnyo. Kati abo ababitambuza bebitambuze nabo empeera yaabwe eri Katonda baligifuna munnange, ate bo balowooza balibeera ku nsi paka. Lwaki temutulanga family ne musetolinga ebintu bino ne bigwa? Twatuula. Lwaki obuuza nti lwaki tetutuula? Twatuula ebyavaamu. Temukyagenda mu maka? Anti ebintu bino birimu bannakigwanyizi gwe kyoba olina omumanya. Bibaamu buli kaseera omanyi people tusobola ku impressinga everyone. Era wabaawo obubeera mu buyitiramu awo mpola, naye byonna bya Katonda buli omu bamwogerako. Olaba ne Yesu Kristo bamwogerako nakati. Yafa emyaka emeka naye nakati naye bamwogerako, so bibaamu naye ng'obulamu bwe busigala butambula. Yes. Kati bo oba wamagezi kyatu abiremeddeko because you really need this to stop. Kiremedde kyonoona mu legacy? Seyina magezi gembawa kuba abantu bakulu, so bo bakole kye balaba kisaana ng'abantu abakulu. Ffenna ffe ebyaffe tubikola nga bwe tusaanidde obikola. Yamanyi. Mulowooza nti nno ekintu kino tekirina ngeri gye kirabisaamu mugenzi mulemye omuleka omulemirembe? Bannaaye abantu bonna abazze mu kkooti mutuyambe muleke omwoyo gw'omugenzi gukole ki? Guwummule mirembe kitegeera. Naffe tukole mutuwe omukisa, naffe tukole ebintu byaffe muve buli kaseera mugenze mu kkooti kuba ne byemukaayanira byennyini tekuli kyammwe okitegedde. Tukole nammwe mugende muyimuke ku magulu gammwe mugende mukole ebya kkooti mubiveemu. Nze sibimanyi nange mpulidde biwulira awo, naye mmwe kye mulina okumanya abawagizi baffe abalungi, ffe ebya kkooti tetubiriimu, ffe tuli mu kukola mirimu gyaffe. Era nammwe mba advisinga omwoyo gw'omugenzi mugulege guwummule mirembe. Mugende wake up in the morning, yambala engatto, genda okazane. That is the only way to go. Lwaki temutulanga family ensonga zino ne muzijja like mu public ne mugisootinga ne kivu? Anti kati waliwo family ezitewala public okitegeera, era naawe kyobola okeera enkya n'onkubira essimu ng'oli interested. Naye nga ffe kw'okutuula family twatuula okitegeera. Twatuula naye era walibamu obuyitirayitira, wabaawo abantu abaagala entalo okitegeera. Yeah, so bonna tosobola bamalayo. You can't impress everyone, I mean okitegeera. Yes man. Watunuulira ekintu kinene gwenga omwana yaliwo ng'olaba ddadde gye yali abeerawo gye yali akolamu. Bano abantu abasinga okukaayana kuliko omusika n'omulala, were they that so close to your dad? Bannaaye ebintu bya family omanyi mukwano, ebintu bya family nze nalekerawo n'okwagala obyogerako. Families endala zonna zirina ebizibu just like ours okitegeera. So saagala nkugambye nti ono yali close ne muzeeyi mboba nze nali close, ebyo byonna that was up to him. Be are keeping a close ne bataakola ki ne bataakeepinga close. Kati abo bonna abakole oli tayinza bba mukwano guno omuzza mu kaseera mu kkooti ng'alina mu ttakira gwe nodda mu kkooti. So ebyo oluguudo bannaaye bafaani ba kafeera abalungi ne bafaani ba family bafaani ba kafeera Oswaziniga mukimanyi nti muzeeyi bamubuddemu oluguudo mu Nkokonjeru Town Council. Era twebaza abakansi eyo
okubbula muzeeyi waffe oluguudo munnaye oluusi enguudo za wano bazibbula mu bagwira okitegeera naye olaba kati n'owaffe baamujjukidde. Thank you very much. Ate kiri nti tugenda ne mukabanga kali ke yatuviirako era tujja kicelebratinga oluguudo tugenda lubalagana lumu lulabeko. Tweyanziza nnyo bannange, tweyanzege. Was it done by the family funds or? It was done by Nkokonjero Town Council in the first place. Okay. Then the funds also, then our elders be waffe gye batuzaale Nkokonjero. So we bakitaddemu nnyo omukono but not the family as such okitegeera. Okay. Yeah man. So mwakitaddewo ng'ekijukizo because tulaba nti abayimbi bangi let's about radio ye bamukolera entana ye bakolako museum abantu bwe bamujjukiriranga okwo. So mwenga mmwe, how do you want your dad to be celebrated? Museum kyeki kyebakola ku radio sikitegedde ye ng'omuntu bakola entana ye gye bakolanga ekijukizo ne bagikolanga museum so you can come. Naye akafeero eringa museum togituukanga kati mwe mukoze mu luguudo like to be different from the other. Kati ekyo ate ffe kyetwasookerako kyebakolewa radio ate already kyakolebwa dda ewaffe and then oluguudo it's another step era nakyo naye Kafeero is always remembered. Ombuuzizza nti is that the way we want to remember him so kyoba olina omanya nti ate bigenda kweyongera kuba nkimanyi bulungi naye otambula esitaawo oba ne mu byalo toyinza kumala lunaku nga towulidde ku luyimba lwa Kafeero naye tuli myaka 10 najjukira so kitegeeza abantu bakyakola ki vibe ekyaliwo ekyatambula.